buli saawa mbale bakirewo box batandika okulonda naye nga n'olwaliro we lutuukidde president bamuyita President Lazarus Kyakwera y'omu ku bakulembeddemu naye ebigambo nkubulya nti bimukutte emba zombi kubanga ekyayimuleeta okusaanyaawo buli bw'enguzi obulyake obwavu obukenuzi enjala byonna kyenkana bye bikyafumbekedde mu nsi muno ensonga eno tujja genda tugigoberera mpola mpola tulyoke tulabe gye naggweera naye kaakano leka tutandiikirize mpola wano nkubuulire nti abakulembeze mu mawanga ag'obusiraamu n'amawanga ag'abawarabu bataka mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha ekituteyo abakulu ku mutendera gw'obwa minisita ogw'ensonga z'amawanga amalala kwe kusalira amagezi n'okugyawo olunkulu n'okwemanya eryanyi okw'eggwanga erya Isirayiri. Ekisooka ku nsonga nga bwe zigenda mu lwananda lw'e Gaza, olutalo nga bwe luli wakati w'abasajja bano Abayisirayiri ate n'Abahamasi, engeri gye bakuttemu ekitundu ekyo Abayisiraamu n'Abawarabu beekuŋŋaanyizza okulaba kye bayinza okukyogerako. Kyokka ekyo bwe bakiteeka ku bbali kubanga kyo kitambudde emyaka, ne bagamba nti ensonga enkulu ennyo y'ey'okulaba bwe bayinza okwaŋŋanga eggwanga lya Isirayiri oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwe baakoze mu kibuga Doha, ekibuga ekikulu eky'eggwanga Qatar, nga beerimbise mu kuba nti baabadde balumbye ekitebe ewatuula abakulembeze b'Abahamasi. Omulunya mpuliriza, wiiki ewedde nakutegeezezza oba amawulire gaayise nti IDF, Israeli Defense Forces, baasazeeko eggwanga erya Qatar mu kibuga Doha, ne balyoka bakuba ne boogoloza ekimu ku bizimbe. Ekizimbe kino we kitudde waliwo embassies oba ebitebe bya gavumenti ez'enjawulo okuva mu nsi yonna. Nategeddeko nti era ssebo okuva ku kizimbe okubadde kutuulwa abasajja bano Abahamasi, abakulembeze b'Abahamasi, nti era kinnya mpindi bw'ogenda okiyibiriza naffe ekitebe kyaffe mu Qatar, ntegeeza wano mu Uganda, tekiri wala nnyo. Bw'oba okutta olupimo osobola okutumayo omwana n'addukayo abeeko kyakuleetera, kale katugeze omunnyo. Kakati ndowooza olaba obukulu bw'ekifo kino ekyakubwa. Naye nga nakutegeeza nti abasajja bano Abahamasi newankubadde nga batujju eri gavumenti ya Amerika bwe balinnya mu kimu n'eggwanga erya Isirayiri, newankubadde nga batujju era babi nnyo mu maaso g'Abayisirayiri, naye mu maaso ga Qatar tebayina bulabe ku bo. Kyekyabaleetera okusembera awo ekitebe oba abakulu mu kibiina kino eky'Abahamasi ne babeera nga mu ggwanga erya Qatar awo, kubanga era nakubuulira nti Qatar y'emu ku mawanga ageetutte nga ga mirembe era gagenderera kunoonya mirembe n'okuzzaawo emirembe egiba gitabanguse. Kakati olw'okuba banoonya mirembe tebayinza kusala gwakawala nga tebawuliriza gwakalenzi. Y'ensonga balowooza nti oba newankubadde bano bayigganyizibwa naye bayinza okuba nabo balina ensonga zaabwe, kale nno oteekeddwa okubawuliriza era bwe baba beetaaza okunoonya we basula obawa obubudamu. Kakati abasajja bano Abayisirayiri bakwata bano bagalanda Abahamasi bwe baali mu lukiiko oba bwe baali bateeseteese olukiiko olw'okulaba engeri gye bayinza okukomyamu olutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu, nga baanukula obwetaavu obwali buteekeddwawo eggwanga lya Amerika. Pulogulaamu nga bwe yali ezze
bali mu kugitunulamu balyoke balabe wawe banaakwata. Abasajja ne babaamira, ennyonyi zaatolontokera ddala okuva mu ggwanga erya Isirayiri ne zitolontokera ddala mu mayiro eziwerera ddala nga mpitirivu. Kakati bwe zituuka era ne zikuba awo wennyini we baali bazitumye mu kibuga Doha. Ne gye buli eno gwe mulunyampuliriza, ekyamazima tewannaba kuvaayo mawulire matuufu bagoyinza kwesigamako agalaga nti ekituufu abasajja abakulembeze b'Abahamaasi tebaafa, kubanga mu lubereberye ng'obulumbaganyi buno kyejje bubeewo, Abahamaasi bennyini be baategeeza nti baswadde Abayisirayiri bagenderedde okutta bakama baabwe naye tebabakubye wadde. Kaakati ate bakubyemu abasirikale ab'omutendera omuto ne batta 5, ow'omukaaga yali wa byakwerinda mu ggwanga erya Kata. Kakati ekyo ne bwoba nga yeggwe Kata ne bajja balumba mu nsi yo, kubanga Kata olugendo weeruli okuva mu ggwanga erya Isirayiri okutuuka eno. Kitegeeza nti ensi Kata eyeetongodde, naye gwe n'ojja ogirumba ng'ova yiiri bunaayira ekikompola oba ennyonyi ezeetisse ebikompola ne zijja zinuuna ebintu ne biyonooneka nabyo byandibadde tebyonoonese, naye gwe n'oyingira mu bwengu ate olaba n'okuyingira mu bwengula bwa munno ne bw'oba nga tolina kyogenda kukola nti kyabulabe, naye okwesoosekamu obwesoosesi kya bumenyi bw'amateeka era kya bujoozi. Kakati ate alabisa ayingidde mu bwengula n'atuuka ne mu nsi n'akuba mu kubanga anoonyaamu omulabe we. Bulijjo abantu baddukira mu buwaŋŋanguzi nga balinako bye bakoze ewaabwe ne bwe biba bivve bitya, oli ne bamuwa obubudamu nemwa nti kakati ojja kutuula awo. Ssebo si kiba kya buntu gwe okuva eri olwokuba onoonya ono noga nti omunoonyako omukubire ku gurawundi etali yiyo. Kati ebyo bye byaviirako Abawarabu n'Abasiraamu okuteeka emimwa mu nnyindo. Ekyamazima banyiivu eri eggwanga erya Isirayiri, kyekibakuŋŋaanyiza olunaku olwaleero bajje basale amagezi ku ngeri etya gye bayinza okwanukulamu Abayisirayiri nga babaloga akajanja kano n'olugezigezi olugenda lubalumbya buli omu. Nakubuulirako era kanziremu nti okuva Isirayiri lwe yatandika olutalo mu kyondo kya Buwarabu awo mu lwannanda lw'e Gaza okutuuka olwaleero, Isirayiri yakalumba oba yakambalagana bukanzu obusuuka buwenjuka n'amawanga ag'enjawulo mu Bayisiraamu n'Abawarabu abasangibwa awo mu kyondo kya Buwarabu. Ensi ezimu ze Siriya wategeera ebyagwayo, mu Iraani omanye ekiriyo n'okutuusa olwaleero, n'amawanga amalala Isirayiri ezze gakolako obulumbaganyi. Kakati bwe beerowoozezaamu nti wano wayinza okuvaawo obuzibu singa tewabaawo kibonerezo kye tuwa ggwanga lya Isirayiri ne tubaleka ne baniigiina ng'embuzi eyasizza ekibya, bagenda dufuula lugenderezo bwe batyo bajje nga bakuba buli asanze gwe basanze bave Kata bagende Damascus, bave Damascus bagende Doha, bave Saudi Arabia, bwe batyo kubanga tewaliiwo abakuba ku mukono. Mulunyampuliriza, kino kye kireetedde abakulu bano okuzambalira ku mugongo ng'enswa ne beesogga munda mu Kata. Olwaleero we twogerera enteekateeka zigenda mu maaso ez'okulaba ku kiki kye bayinza okukola. Omukulembeze w'eggwanga erya Kata gye buvuddeko emabega yayogera n'ategeeza nga bwe batayinza kutuula kuzingira mikono mabega era nti beeteefuteefu n'okusingawo okulaba nga babaako kye bakola eggwanga lino erya Isirayiri. Kakati era n'ekyo kyongereza ku kiri kubanga amangu ddala ng'obulumbaganyi buno kye bujje bubeewo. Wiiki eri nakulengerera omukulembeze akulemberera mu Saudi Arabia, nenkulengerera owe Yorodaani, nenkulabira owa United Arab Emirates. Abo bonna bajja mu ngeri y'ekubagiza n'okugumya musajja waabwe nti owange manti kasajja kakukubye
tukusala amagezi twale bwe tuyinza okukaŋŋanga. Kati baminisita ab'ensonga z'amawanga amalala bebazze oluvannyuma lwa bakulu bali okujja bavudde wonna ebule n'ebweya bajje bateeseze Doha wano balabe, kubanga Isirayiri okufaanana n'emirundi egiyise mu myaka mingi egiyise, Isirayiri yazze alina kayite kamanyiira akafaanana bwe kati, naye oluusi nga bwe bamulumba aboonoona. Nakubulirako olutalo olw'ennaku 6 Abamisiri abo baalulimu, Abasiriya ne Abayoludaani ne bannaabwe abala bwe beekobaana okubaako kye bagenda okukola Isirayiri. Kaakati nga bwe bateekateeka oba binaaba bigambo oba kunaaba kukolima bukolimi oba banaamusomera dduwa, naye nga wakati mu kweteekateeka okubaako kye bamukola basaanidde okukijjukira nti yali abasobezzaako nga beekobaanye bwe batyo, ate ng'ensonga era zifaanagana. Ensonga ezakubizza kata z'e Gaza ye Palestino, bano bonna bagirabanga munywanyi waabwe, oba naddala okusingira mu biseera ebyayita bagirabanga nga munywanyi waabwe gwe batandyagadde akoonweko. Kakati tunula weetegereze nga n'olwaleero oluvannyuma lw'emyaka okuviira ddala 48 nga Isirayiri etondwawo Abamerika n'Abangereza, ekyamazima n'okutuusa olwaleero gwe gwenkugwe gw'amazzi ensonga teziggwanga. Kakati awo osaanidde okulya akamanye ng'akoza n'owebbwa buli lwoba ogenda okwaŋŋanga ensonga ezifaanana bwe ziti. Munnange bino bigenza okujja gumulunya mpuliriza. Wabaddewo obugenyi obulala. Musajja mukulu Marco Rubio musajja nkwatangabo, mukono gwa ddyo gwa musajja mukulu Donald Trump, yabaddeko mu ggwanga lino erya Isirayiri. Yatuuseeyo n'asisinkana omukulembeze w'eggwanga lino Benjamin Netanyahu, ne batuula ne beesazanga abaakagatta akamu. Kyokka mu byawuliddwa ng'ayogera musajja mukulu ono Marco Rubio yategeezezza Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri nti okusanyuka tusanyuka, n'akacyayi tukanywedde, batambuddeko ne Yerusaalemu eyo ne babaako no Marco Rubio yabadde azze ne mukyala we Yenet Rubio, bonna ne batuula wamu ne bamutunula mu maaso Benjamin Netanyahu ne bamugamba nti ekyamaze bino byonna kubaawo, naye wayokyezza. Yenjogera y'ennaku zino e Kampala wano, oli wagamba nti wayokyezza kitegeera wakoze ebitaliiyo oba sinakindi waswadde. Kati bamwe waswadde era ebigambo bino ne President si musanyufu kazi. Mbadde nkutegeezezza nti abakulu basisinkanye oluvannyuma lw'ebibamba ebize bigwawo, naye bagenza okusisinkana nga Marco Rubio yasisinkanya Benjamin Netanyahu n'amugamba yakoze era, newankubadde nti ebyaguddewo tebigenda kusazisaamu nkolagana wakati wa Amerika n'eggwanga erya Isirayiri, naye ono yayokyezza nti era Donald Trump munyiivu ku nsonga eyo. Kakati abakulu bagenza okutuula nga kino bakitegedde nti Amerika si neteefuteefu kusazaamu nteekateeka yaayo gyeyina ey'enkolagana wakati waayo n'eggwanga erya Isirayiri, kyokka nti nyiivu. Era abakulu babadde boogerezeganya, bano banoonya ekyokuddamu nga bali bategedde nti Amerika waabwe akyayimiridde wamu nabo. Ate ne gwe bakubi munywanyi wa Amerika fanfe, kubanga awo wafumbekedde abalwanyi b'eggwanga lya Amerika mu kyondo kya Buwarabu okusingira ddala. Naye era bagenza okuga nti batuule ng'eggwanga erya Pakistan lyagenze edda ne likuba enduulu eri mu United Nations Human Rights Council. Kakati olunaku olw'enkya bano bagenda kutuula lwaleero enkya UN Human Rights Council naye egenda kutuula okwanukula omulanga gwa Pakistan gwe yakubye ku lwa Organization of Islamic Cooperation. Kyokka nga ne Kuwait naye yabadde yakubye dde omulanga gwayo wamu eri mu United Nations Human Rights Council. Nebaga nti abange ku lwa Gulf Cooperation mujje mubeeko mutuule mubeeko kye mwogera. Abange ebigambo bingi eby'olutalo luno tebisobola kuggwa. Kati katulinde ekinaava mu nsisinkano ey'olwaleero ate n'olunaku olw'enkya n'Amerika byegenda okusigala ng'eyogera oluvannyuma lw'abano okusisinkana. Banaamukuba mundu, banaakolimira mukolimire, banaamuloga, kiki ekinaddirira. Tova ku World Report.
galubindizo olunaku olw'enjako tujja okutandikira ku ssaawa 11:30. Nze Samula John Paul Magembe munywanyi ow'emmere atuuse akutuuseeko ag'omunaana wangaale nnyo ayibeeni.